akazina ke nabadde ntegese okukola kaganye. Some dances are not for everybody. So how are you? Are you in the mood, man? Now that song is a song. That song was done by Ssebakigye, and he is singing about Tobiraba. Tobiraba. Chechigambo chemanyimu, but it is a she. Oyinza olowooza nasomera ku lwoyo. Waliwo omanyi bw'obeera nnyo n'abantu abamu abamutesa lwoyo oluzungu lutandika obula. Kati bisoko bye binsijudde mu bwongo. Waliwo abantu b'obeera nabo n'ogamba nnoonya ki? Obeera waliwo university n'okuba n'omukazi waliwo university ne musala abaana ne mubatwala Bina college n'okayiye. Everything is messed up. So, Ssebakigye sings a song. Oluzungu walunagana nja kudda mu Buganda temufaayo. Abawala ababi be balaka twakumanyiira. So, Ssebakigye ayimba ku babanda nti abaana babanda era kuzino abawala babanda. Ladies and gentlemen, if you're sitting next to a girl and you're a guy, say oli mubanda. Chisinzira bwabasi wowe weka. Teka mwaka manyire enkola. Oja kudayo manyi abachala bazibu. There is a time actually I was okay, waliwo ekiseera ekyatukamo nali mu mukwano nga mungi ebiseera ebyo nga nkyagala omwana w'abandi ekitegeera bali bamuyita Rachel K. Rachel Kabanda kakati ebiseera ebyo mubijjukira omukwano nga gundi bubi omukwano nga gwego kakati abakyala balina ekintu kino bwalaba abagayi abalala nga bakoze muscles bazimbye egundi guno omuntu babuyita batya nako naye nako ebeera wano nako ebeera wa nako ebeera wa ebeera wano okay nga bazimbye omusajja osanga omusajja nga azimbye wano alinga yeetisa amagi tray y'amagi enjugo nga azimbye wano alinga ka DVD player kali wano n'azimba ekifuba bwati omukyala n'akulaba ng'oli musujja. Okay, it's a joke. Nga bw'oli kakati ng'oli naye kimama kyekyo naye gwe ng'oli musujja n'alengerako wali eri kanyama naga lwaki tokola ku mubiri situla ku byuma laba you see that body ositegeera abaseera bambi abakyala mwagala tubeere bulungi ositegeera n'olaba omusajja nze nzitidde mu kamotoka kange ka vitsi saizi yeeyo nepima nenebala kalinga minzaani kembeeramu naye obulamu ne bubeeraawo mwe tweyagalira n'olaba ava mu hama hama motoka nene n'olaba ava mu ki bawo gy'alina oba gy'asuubira okugula n'olaba ava mu haliya n'otandika omusajja omupikapika babe don't you see look at that car it's nice tayagala kugamba nti kula alina byakuleeteramu kakati you know those days guys when you are not circumcised kigambo kinene mukyewunyiza nnyo njogere lwa Royal University nga tolinako mulebwa. You know those days when you still have a hat on. Waliwo omwana atunda amasimu agambye housing. Buli omu asobola okiyita mu profession ye okyayinza okubeera ng'otunda amakooti gamba nga tolina suiting. Okyayinza okuba otunda amasowaani gamba nga tolina kapa kakati so those days that's how I was still having my kati owulira nga muliwe abakyala abo balinga nalongo nyanza ebigambo byayitinga nababimanyi
Wali walekanye nga tolina ddi. Ngamba agambe ddi batuwulire kakati. During those days, omukyala n'atandika okumpanga buli lwe simanyi gye yakijja naye mwana obulango bw'oku TV bumanyi okutulimbamu kale bulina engeri gye bupushinga ekintu. When you get circumcised, you can reduce your okwatibwa obulwadde bakita batya your disease attraction rate. Mwe mumanyi mukitegedde. English is not our motherland. We didn't grow up from English. Kakati. Natandika okundabanga natandika okulaba obulango nga bagamba you reduce the attraction of the infections. Attraction of the infections by this and this percentage. Kugamba natandika okubiwuliranga. Mwana basudira obulango nebusudira natandika okugamba ya omanya erinnya Emma balisalako abakyala bano basala kumanya. Okay yakutanga olumu Ssebakigye Sseba nawe okyayinza okuba n'eriryo gwe Kizito omwana nalisalako kala ne munyumirwa la omwana nalikusalako like depending on how you want to take it when binayisa kwa mwana erinnya era na omukwano ne gunyuma. You get it? So, Nangamba, how I wish, you could go for circumcision. Go for it. I've heard it's good and all that. Kakati, nenewaga. Omanyumira nechiro kwe bakamuka. Nchino choyogedde kirungi. Nenewaga the next day ngamba ngenda. Mbangenda ensanga Nasa. Nasa nemugamba, you are a Muslim. Did you try over? And that's why I was like, yeah, I tried already and I'm comfortable now. How long does it take to get better back to life? Then Nasa is like, only 3 days. The pain is only 1 day, and the second day on Isabutala, you are everywhere. I go, wow, are you sure on Isabutala? The number coming in there, can you Utala? Wait, Ntuka, guy, I read the chief of Bamita Sheikh Abdu. Sheikh Abdu, badagirira bungi bangamba bana abasajja basoma ekintu kino bakifunamu PhD in circumference conference bategera how to remove the heart without any damage. Call the what? What the hell? Let me attack. Ntuuka ku mulyango bwenzi okulira amagulu geesibye. Should I go? Should I not? One more time, okay, one day pain, but what if it is not the truth? Nenguma, nenyingira, and I was trying. No pain, no pain. Ladies, no pain. When you see me here, just know no pain. I am already with you. Kakati, come on, I'm like, babe, we did it. After 2 hours. After 2 hours, I was like, yeah, we did it. We did it. Baby, how are you feeling now? We did it. Ayo period sijjaji nyumya. Nze mmanyi ennaku yange gye nnina ku mutima. Nze mmanyi kye nzijukira. Bati nga mmaze okuterera obulungi. Abakyala tetumanyi kye mwagala. Ffe mumanyi bye twagala. Twagala laavu. Twagala okulya. Okw'emirundi gyonna naye tetumanyi kye mwagala. Mmaze okuggyako my what? Housing. Natandika okunsoya. Kakati nno ke wakijjeeko ko wakitambuze ninga. The man is back.
What's wrong? Ye oluzungu ntawana na lwachi. Nganya Comedy File Theater La Bonita. The man is back. The big man is back. You don't know say. Jango kakase. Olaba nali sina mukazi mu Japan. Neka ninafuna mu Japan yakuba n'emigere. Ngamba sesa lulinga sina mufuna. Kadi namufuna kigenda bera marvelous. Mujana abazungu. Mujana abazungu ne mujana abavunulira. Kubanze sina budde lwa luzungu. You don't know say the man is back. Nganya. Umei nganya which eja muje kigenda bera marvelous. MC Kapala, you don't know the bad man pia kapulo sin.